tugenda mu kulonda 2026 sikyo omulokole wenyigire mbyobufuzi lwaki omusiru gwotalonze yagenda okufuga ekkanisa mwosabira ng'ogamba nze sigenda londa eyo nsigo gy'olimu nze ebyobufuzi saagala biki sigenda londa buli ayitamu akola decisions ezikosa ekkanisa ezikosa emirimu gyo ezikosa waliwo olugero lw'abataki olugamba bw'okwata mu nakatemba oba kazanyirizi n'omuteeka mu lubiri tafuuka kabaka olubiri lwe lufuuka saakasi londa omunyiwa enjaga omufuule president tafuuka president tuba tugenda funa ghetto entebe oba nakasero ng'enjaga ebeera wali mbawa kyakulabirako temubizanyo byabufuzi bw'olonda omusiyazi n'omuteeka mu state house tafuuka president efuuka nkambi y'abasiyazi nga yekufuga ng'ogamba sigenda londa eyo nsigo gy'osigira omwana wo gwe bw'ofanga akalulu kaakaggwa abaana bo be babonaabona olw'okuba maama yalonda maama yaganda okulonda